mwe mulye sente zammwe. Nze nabagamba mu Uganda abasiru mugenda kufa. Nabagamba muve mu bintu bya situlwago mugende mukole. Nze nawagira Bobi Wine. Ne bannumba ne bankuba luno oluba lwonna terukola. Ne mmale bbanga nga n'okulya sirya lwa bintu bya situlwago. Bye nali nfiiriddemu. Kumbe sibitegeera. Ekiro bakwatagana ne President 7. Gwe bambi oli mu situlwago oli ku kituufu. Bakama abo mu situlwago baali adda. Tuvula bamwe abafa bo tebaffa. Nali neebuuza mu Uganda lwaki abakulira situlwago bo tebaffa. Bafutu soja be bafa Yasidi Kawuma. Ono omuwala Rita. Bodyguard wa Bobi Wine Franka be bafa. Nobiyaniri wali. Edi Mutwe wali. Senyonyi wali. Waiswa Mufumbiro wali. Ne Bobi Wine principal. Atambulira mwetaita Masasi. Emmotoka gye ngamba. Naye yajimu wayani. Opposition leader wansi chaine emmotoka etaita Masasi. Mumbuulireyo. Mu Africa Bobi Wine yekka. Yati okufa ayagala tufe. Nze Bobi Wine nabagamba temujja kunsiriwaza. Nababeera munna bategeera nti muli bafere. Nababeera munna tuula nammwe. Nentegeera nti eggwanga lyetaaga okumanya amazima. Nti abantu baali adda ssente byonna nabyogera. Ne mumpalana. Ne munkyawa. Naye nga nze mutuufu. Nze Junior nabaganja kufiira ku mazima. Kubanga bino we sitabyogere. Mutabani wange ajja kubyogera. Nze bino byenjogera by'abaana bange si byammwe. Omumerika agamba if we don't fight now, our kids will fight. Bwe tutafa kati abaana baffe be bajja okufa. Amerika kye kigirwanya. Balwana abaana baabwe baleme kulwana. Bafa bazzukulu baabwe baleme kufa. Bakuba China so that abazzukulu baabwe babeerawo nga China tebatiisa ya Amerika. Kweyimiridde okwo. Kakati naffe ebintu ebimu bye twogera munnange si byammwe. Tubikola lwa ggwanga lyaffe, eggwanga limanye amazima nga we mwategedde amazima mwefudisi ti abasajja baalya ssente. Ate ng'era tebirina mwefudisi yokka. Buli kibiina kya byabufuzi eky'opposition era kirinamu entalo zaakyo. Ne DP era nayo baalya. Era leero president waabwe Mao minister wa justice. Kati gwe muna Uganda ndaba. Bino byonna ng'omaze obitegeera ozzaako ki? Situlwago mmye. Wano tewali situlwago. Uganda teina opposition. Government ye opposition ate ye government. Chovola banga government teina kyetya kola. Government ya Uganda ye government yoketa etaina kyetya kola. Kuba bakimanyi teri abavuganya. Esete wezituuka mu kalulu nga bawa opposition. Gwolaba amuli ati kutambulira mu bigere. Kumba olwedde ayinawo ettooke lye. Nuko omusajja bambi nga yagadde nnyo eggwanga amuli ati. Omusajja akalulu akanonyeza na mu bigere kumba azimba akeedi. Tujogeddwa ng'eggwanga. Tumanyiddwa. Abaana baffe bafudde. Baganda baffe bafudde. Tumaze obudde mu situlwago nenga amazima matuufu Uganda teina opposition. Eggulu litandise okubikuka. Bajja kwogera ebyamotye n'okutya. Abo nandala mafaabi ekibiina ky'abanno ne amuli ati mukimazeewo. Semuju is genuine. Semuju yabadde ayagala nakaaba. Ng'omulabira ddala ekibiina kimuluma. Nenga ye nandala mafaabi akulaga nze nalya
nekati nawe era nino kuteeka munti fenna twalya. Here we have two groups. All of them were eating, but now sharing. Eka sharing ako. Manyishe tezitabude. Na yo position ya Uganda. Kali no sango muna Uganda nga na yali mu bya kisirumbu ajjako mu 7. My brother. Va mu biroto. President 7 yakyaliwo. Nze nabavaako. Nze tamale nava ku government eno. Nagivaako. Nga mga junior ndi mutitizi. Nze kasita bakubayisima amasasi. Lwe nava ku nsi. Olunaku jjajja yichuliwe bamukuba amasasi. That's when my whole career changed. Obulamu bwange bwakyuka fundamentally. Kuba mbeera awo n'endowooza nti oba yisima alidda. That's when I realized there is a problem, a big problem here. Kuba aboogera amazima bafa mangu. Mu Uganda oba oyagala okufa mangu, yogera ebituufu. Eno ensi teyagalangako mazima. Teyagalangako reality. Teri kintu kya sayisima kujjako kwogera mazima. Isima tabbangako. Teyabbako ku ssente za muyi wa musolo. Mu birooto omugenzi isima bye yali ayina yali bambi tayagala kuba MP. Ekisinga okwewuunyisa abalwanira obuyinza mu ggwanga lino tebabugwana. Naye ate abalimu ensa omuntu n'abeerawo nga ye bambi tayagala bubaka bwa parliament. Nga talootangako nti aliba ne minisita mu ggwanga lino be bafa. Getwa nkyewuunyisa. Amazima amatuufu. Isima lwe yafa twanafuira ddala. Era bino byonna bye tuzze tubibagamba nti bannanga aba opposition mwalya tubadde tubibagamba on expense of our lives. Kabuli kimu kiriko omuwendo. Naye olwokuba nti eggwanga lino terisiima bazira. Isima singa yaziikibwa Kololo. Kwa yazibula abantu amaaso oyo omugenzi. Isima yatwanalizingiranga ebintu. Isima singa ayina oluguudo. Jajja all access. Isima street. Singa weeri. Naye bana ababbi abali mu opposition. Abali esente be muyita abazira. Omubaka yafudde naye nga ayambye ekyensi. Okujjako okutunda eggwanga n'okuddiryamu olukwe. Betugulumiza. Ninga singa ichuli ayina oluguudo street number. Mu mawanga aga respecting abazira. Nosanga abantu sibanya gundi hero ne webuuza ne bye yakolera ensi. Ismaili yetaaga omuddaali. Yali volunteerizing social media. Abantu bategeera amaanyi ga social media. Naye kakati abazira baliwa bali gundi magere mu bigere bebasi mu bebazira. Ntunakera ku macha natwa mbagenda kujjako mu 7 natwa president 7 tajja kulayira n'alayira. Omunaga president 7 tajja kufuga n'afuga. Nagambo naye muzira mbu is a freedom fighter. Okani gwanga linani aliroga. Muzimu gobote oba muzimu gobote gwe gutusomboa. We have stopped reasoning. This country has lost judgment on who is a freedom fighter and a masquerader. That's solo issue. Mubonye nyaba na Uganda. Temukyalowooza. Nabagamba muzibula amaaso. Mulaba abali ennusu.
n'abatu ne maama nze ekyokwambala gomesi kyekyannomya omutwe kale bandizza okulaba President Museveni naye gomesi that's how low we are omubaka NMP n'agenda ku Galilaya Academy n'agula gomesi n'agula ne wiivu n'ayingira State House kiro saamuka naye opposition nze nabavaako musigale nga muzambala sibayinaako buzibu people there are things you look at in this country n'olyanga n'omutwe gukuluma there are things you can't imagine that an MP, a member of parliament can weigh a Gomez neyetekako ne lipushaina n'ayingira State House abantu baakala kati enkondo bwe zikutega kati oba olinya madala ga State House enkondo ne zikutega n'omenyeka kibi nnyo kibi ddala kikwasa ennaku era si bintu byakusekeramu bayiza wemu abaseka these are serious stuff people have lost lives people's children are in prisons over one thing mbu struggle my fellow youth mubavubuka abandaba ever since I came on media I've been telling you twalimbibwa. There was no struggle at all. People were looking for jobs. People were looking for positions. People were looking for money. But the fact is, and the reality is, there is no opposition in this country. You are going to die for nothing. The time of liberation has not yet come. In life, always know when to fight and not to fight. That's the difference between good and bad generals. His Excellency Kagame Chiyagamba General Muhoozi. Know when the time to fight and not to fight. Nze junior ninentalo zesi kyalwana. Kakati nategeera ati si buli lutalo olubeera ku social media nti olina okululwana. Waliwo ezitali zange. Ate si buli muntu nti olina okumwogerako. Abantu kati bayiga entondo. Omuntu omwogerako nakuleetera abatemu. Abantu kati bayiga entondo. The line between truth and bad is limited. Nili linegwanga jo musajja abadde mu kakiiko ka parliament nagambu ya bribinga body okumuwa contract. Ababbi tebakyatya ennaku zino. Omuntu ngali mu kakiiko ka parliament temwakirabye kiripu nanti nababribinga ba board member $1,100,000 jali ewali ya mmeri. Kati oyo asobola okubribinga board tasobola kufulya $2,000,000 bagulye emondo bakutte. Kubanda abasirikale batalina kye balya. Every day. We should pray for our country. This one about NRM. This about Ugandans. Nga tetunayingira bibiina bino. Twali banna Uganda. Uganda yali teri ready for multi-party democracy. Uganda teri ready. Yali tenatuuka for multi-party okuyingira ebibiina ebingi. Uganda teyali ready even for democracy. Kwa tetulina ba democrats. We aren't ready as a country. Naye olw'okuba abazungu, they have impacted their systems onto Africans. Yet Africans are not yet ready. Kati byebizibu byetulimu. Twagenda mu multi-party democracy. We don't have democrats. We have masqueraders and opportunists. Now this is a mess. We are in a total mess, a political kwagamaya. That's the goodness. General Muhoozi yaliyoka najja. Fabasobeddwa we tudda. Nga Yesu, nga Katonda bwe yasindika mutabani we. Nagati mwenna abasobeddwa. Have set my only begotten son Jesus Christ. That's when General Muhoozi came. Netuka ati banne fa abasobeddwa. NRM ekutamye. Ejjudde agabbi.
FDC bali bansimbi tudewa tugoyingewa Mozi movement jetuli tuli wajene muketu umode. It's not a political party, it's a movement for all political who are aggrieved. Era jeno emukebu otajja tujja kuleta Lwampaka. We shall bring you by force. Kwa tusobeddwa. We are at a point of no return as a country. We need a Messiah. The Messiah. The symbol of hope. Ngaba Yudaya we bali mu Israel ngaba maze emyaka 4. Ngaba basibya abafilistuti ba Israel bagisiba mu buwanga nguse emyaka 4 exile. Ngaba wezileta Moses. Saji jeno muzo bachi maniti is the only now symbol of hope. Abana Uganda tusobeddwa. Abali mwenalemu balwanagana. Mulabye Frank Gasumba nono mukyala namyalo wamuzeito va ku main trading insults. Oli mufere sibanyono mubbi wanziba trading insults. And these are the leaders of this country. Trading bali muchibi. All of them are in the ruling party, but they're trading insults. Muchala dija namyalo nebo akola press conference bwa dizono omuliro. Ne Frank Gasumba dewo mga mukazi goli mubbi wanziba. Kati that's where we have reached as a country. And it's very absurd, by the way. Nti emyaka jinaba na Uganda batu wagidde emyaka 37. How have we paid them? These innocent Ugandans. How have we paid them? Uganda nebasasula omusolo emisolo mingi. Tubasasulamu bakungu genda mu bukiiko bwa parliament naga nteze munda bawano babaka mwenti ye bodi eyo najigula obukadde 10 ngatatidde namu. The other day ministry yali egulira ba minister mamotoka bagula makadde ayino kola kubya petuament officer ministry yo si ye yakola diru ayira mu office ye yamaliriza diru. Nokali no gwangati. Which country is this? Jebakola ebyo. Luli ba minister bali babba mabati. Ministers ne ba invading a government store ne bewa amabati. Omu kuba minister nakudalira eggwanga naganze temubimbuza. Nagasanga mu lujja lwange. Tukama bati gayina ebigere. Do iron sheets have legs? Instead of saying I'm sorry, you are saying that the iron sheets brought themselves to your compound. Which type of arrogance is